oba oli dokita leeta ekipapula kye kya senior 6 tugezese tulabe awo bwe tukuŋŋonda owa dread naawe ow'ettaayi obadde ogamba otya? baganda bange nga nze mbagambye mu byobufuzi bino mbadde mulekwa. You are now a party property. The voter identification number, the district, Kampala, the telephone number, the electoral position is competing for. This is Member of Parliament, Kawempe North, and the email address. Part 2 contains the declaration by the candidate himself, of course, to support the goal, objectives, and the fundamental principles and values of the party. Thank you, really, if you are going to make this commitment. You are now a party property. There is no withdrawal in this. Even if you withdraw, people in Kawempe will have to vote. Yes? So now you are a party property. May I now, again, invite the candidate, Muchibi Sadat, to put his signature on this form and the name and date. What is today's date? 5th February 2025. Please move forward, put your signature, name and date. One Uganda, one people. Ekarufa oye, Akanaga oye, Ewinning oye, Eruting Zi. Hello. Next, I don't want just to be a leader. Njagala kubeera servant. Tuleze kibaita servant leadership. Nze mpeereza mu abantu. Era mbabuulira nze sina magezi gali awo mangi nnyo ge ngenda kuteesa mu paalamenti. Ze bampita weetuukire. Londa Kalifa okole ki? Ebyo bye mwagala nteese bye ngenda okuyitamu mumbuulire ebizibu byammwe. Ngende mbikole ki? Sigenda kuteekamu nze magezi gange. Njagala mmwe bannakawempe muntegeeze kye mwagala ngende eri mulufula eri gye batemera bagambe buli we batema ffe batuwa magumba lwe batuwadde nnyo gaba masavu n'ebiribaliba kati njagala twetuukire kino bakiyita weekole ki era wolonda Kalifa ba weetuukidde baganda bange mwenna mbakkiririzaamu nga nange nekkiririzaamu era ntwala omukisa guno okubagamba nga 13 tuli bawanguzi. Oba ani ajja ffe twawangula dda tulinze kukola ki? FDC oye, one people, one Uganda, one people. Antwala omukisa guno okusiima Honorable Kantinti oyo omukuba mmeeta bange mu byobufuzi bino nabiyingira nga nkyalinze muto nnyo mwabiraba abasinga bagamba nesimbawo sesimbawo wabula nali nkola bwannakyewa nga ndaba embeera mbi we nali mpangaalira nenvaayo njogereko nti bannange eno nga kiri bubi abamu ne balowooza nzize sajja kubanga ekirooto kyange kyali kyakawempe. So baganda bange yenze omuntu omutuufu oyo yenna atwenganga nga naye yennyini yeetegese. Tetuli basajja wadde tulabika ng'obusajja naye munda muffe tuli kyuma, tuli mayinja gali gennyini. So baganda bange mbasaba nga mpita mu FDC tugenda kuwangula akalulu kano era nga bannakawempe mwakwata obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze ne mbuwa ghetto
ne munkwasa omugenzi Honorable Segirinya we yakoma wenjagala ntandikire era nga mbasaba munzikiririzeemu naki kale ndooza n'olw'obugambo obwo obutonotono eno just itandikwa buki naye ng'ate tusimbudde obudde tetulina bungi nnyo naye nga mbategeeza amaanyi mufa agatulimu tegamanyi ga mpologoma oba kisolo kyonna gwe kyomanyi tuli yingini empya ekipya kyekikola amawulire fe bapya we are the new we are the news irizeemu tugende tunoonye akalulu tubeere bawanguzi ennaku z'omwezi nga 13 ekyenjawulo ekiri ku lunaku olwo ye birthday yange mukimpega ekirabo kya birthday nga mpitamu FDC njikiririzaamu lwa kintu kimu nti emu ku pati ezisinga obukulu wano era zigulumize abakulembeze bangi nnyo nze nange mbadde mulekwa mu nsi y'obukulembeze wadde baogera nti abadde mu bibiina bino abadde mu bibiina siina kibiina na kimu kyenina kaadi yakyo era yeno kaadi gyensosokola ki weewaawo mbadde neegwaniza olw'okuba nti nno omulimu guno ogw'okuweereza abantu ngwagala kwe kugenda eri bannabyabufuzi abalala bendaba abali muki mu struggle fena tustruggling tulabe nga tusobola okukyusa ki Uganda etambulira ku multi-party system constitution yakyusibwa mu 1995 nti nno osobola okubeera affiliated ku party yonna nekye tusinga ffenna okwagala kutambuza ggwanga lyaffe muki we are the young adults luli tubadde baana kati ffe bataata ffe tulina kati okulaba ki ekigenda mu maaso nga ffe bajjajja baffe oba ne bataata baffe bwe basalawo ne batukolera future zaffe ne tuzisanga naffe eno time tukolerere future z'abantu baffe bannakawempe nsaba munzikiririzeemu bajeti ya Uganda bweba efuluma fe abavubuka tufunako mu kyenkana ki batuwaako kaki omulembe gwaffe guno gw'abavubuka fe abasinga obungi banaye bakadde bange si kubayisaamu maanyi naye nammwe mukikiriza nti mukuze era amaanyi tegakyalinga ki era tugenda mu kawulo ke bayita ak'ekiki ak'ekivubuka ak'ekimafiya kakwambala ngattu kakusiba ngattu engatto zinywere tukwate ebisumuluzo tugende tugulewo buli wamu baganda bange mwenna mbategeeza nga munzikiririzaamu ndi mutuuze wali mu Angola ebisanyizo byonna mbirina weewaawo bantu bangi ayinza okujja ne degrees ennaku zino Uganda yakyuka private institutions nyingi nnyo ne nasaweri anyone can have a degree osobola okufuna degree gyokola ki waliwo university ezimu ze nagendamu nensoma nga sirinnyanga nayo naye nga n'ebibuuzo mbikola ki naye ekipapula kya senior 6 tebakifera ze mbakakasa bwe nali nga nkyasoma nze nali national candidate era z'omu ku bayizi abaasinga mu ggwanga lino lyonna kale amagezi ago gonna Mukama ge yampa sobola kubeera nga ngatuulira ne sisharinga nammwe baganda bange amagezi ge nakozesa okuyita ebibuuzo ebyo nga siri mu ssomero lya kigagga era nasomera kumpi awo Kawanda secondary school olulaba tukwatagana nti Kawanda kumpi neki ne Kawempe so I'm a true product of Kawempe North era the results zino tuzikola ki tuzirina twafuna AABB 23 points Naga is a gift to the FDC. Not only to the people of Kawempe, but the entire nation of Uganda. Because in him, the narrative is going to change in FDC. In him, he brings new energy to the party. In him, he brings vibe to the party. In him, he brings back Kawempe and Wakiso to the FDC. The FDC, a party for all.
It doesn't matter whether you put on a business suit like me, Chambade, or Kantinti, or you dress up like the ghetto. The FDC is your home. It doesn't matter whether you sport dreadlocks or you have a skin-cut head. The FDC will accommodate you. We have examined these people, beginning with Sebunya, and we think they are worthy candidates. We have talked to our brother Aganaga, and we see that below those dreadlocks is a brain full of brilliance. Below those dreadlocks is a person of competence and an eloquent leader, a foresighted leader, one that is good for Uganda, one that is good for Kawempe North. And therefore today, we start our journey beginning here to Kawempe North. After the unveiling, I am going to be commanding all our forces to begin work in Kawempe North. We are not going to start at the nomination day. We are going to start this exercise of taking over Kawempe now. The media that has been asking whether we will have a candidate, today is your answer. We have a candidate for Member of Parliament. We have a candidate for Kazo, Angola Central Councillorship. And so my call, first of all, to the FDC is to say to them that this is our project. Regardless of where you come from in this country, your energy is required in this by-election. Regardless of whether you are a voter, we want to call upon you to join this caravan to ensure success, to ensure victory for Mr. Sebunya, and to ensure victory for Mr. Mukibi, and to ensure victory for the FDC. To those who think that Kawempe North Division constituency is ring-fenced for a particular party, I would like to say to you, this is an open arena for all of us. Tulumbe e Kawempe, Engulu. Gende tukole campaign ya amani. Ya mazima na yenkana. That is what we stand for, the truth and justice. God bless my brother Khalifa Aganaga. Bless you, my brother Sharif Sebunya. Bless the FDC. I wish you success in your bid. We would like to assure you of our support in this by-election. God bless you all. Thank you very much, media, for being with us here. Continue being with us, beginning now, henceforth, as we go out to look for the vote in Kawempe. My final appeal is to the voters of Kawempe Division North. We bring to you quality candidates. Receive our candidates. We bring to you competent candidates. We would like you to work with them. We bring to you a future of the people of Uganda in the young people we are fielding. Accept a better Uganda through them. Thank you very much. God bless you. One Uganda. One people. Khalifa Aganaga oye.
Sharif Sebunya oye! One Uganda! One people! Ra! Chia! Sabasajja Kabaka awangale. Feba Nageto okutuwa ekifo ky'obwa member wa parliament obeka Wempe North. Era mbasaba kino ekifo mukitudize ky'omukisa omulungi Banageto mwabagezesaako mulabye enkola yaabwe tewali kubuusabuusa nti obusobozi babuyina siweewo. Nolwekyo muganda waffe Mukiibi Sadat munaku ntono ojja kubeera honorable ng'omaze okuwangula akakalulu. You're welcome to the FDC party, the party that breeds leaders, the party that has stood the test of time. Tewali party mu Uganda eyise mu mataba getuyiseemu ate nesigala ng'eyimiridde. Tewali na party net eyakigezesaako, not even NRM with the resources they have. I want to challenge them to just get 1 inch of the turbulence that we've gone through and we see if they will remain the same. So we're a tested party that has stood the test of time. Muganda Wafono is a self-made person. You see, for me, I'm inspired by hustlers. And I want to believe that it's the hustlers that will transform this country because they know what the common person goes through on the ground. Si kyangu omuntu okuveeyo gyali n'azimba erinnya ne liwulika mu ggwanga ne mu mawanga because he's somebody who has been entertaining people across the globe. Ekyokubiri, when you're a songwriter, you're a producer, you're a musician, it means that you have the capability to craft a message that is appealing to the people. That is a talent that a dull person can never have, by the way. Olumu tuyisaamu amaaso abayimbi naye ebitone byabwe bitulaga nti brain eweeri kubanga tewali musiru asobola okuwandiika oluyimba n'aluyimba ate neebeera hit. Tekisoboka. Omuntu asobola okukola ekyo aba alina amagezi amayitirivu. Nze nali parliament njimanyi ekibulako kiri kimu emitendera gya parliament, the protocol, the procedure. Omuntu butono nnyo era tugenda kumuyigiriza. I know he's a very brilliant guy. Within one day tujja kuba tumuyigiriza decorum ya parliament. So abali eyo ekyo temukitya tugenda kikolako naye ekisingidde ddala kwe kutapinga mu potential ya Honorable Khalifa Aganaga Mukiibi Sadat. Welcome to the FDC. The FDC oye! One Uganda, one people, one Uganda. Ra! God bless you all.